Kaguta Museveni aguddewo olusirika lw'abaminisita be yakalonda okumuyambako mu kutambuza ekisanja kye ekyomusanvu kye yakatandika. Olusirika luno luyindira mu bbanguliro ly'ebyobukulembeze li National Leadership Institute erisangibwa e Kyankwanzi. Museveni asabye baminisita okukola ekisoboka okulaba nga bajja abantu mu bwavu. People who come to look for selfish interests rather than the people, there are people who are suffering. So that is in the book of Exodus. Balatanga biwa sande kola, nibako biwa sande kola, bamazima tibali mubo. They left undone what they ought to have done, and they did what they ought not have done, and there is no truth in them. This is the problem. This is what Mukogota was talking about. Banera abafalasidde okwewala okukozesa obubi yafeesi zaabwe naddala mu bikola eby'obuli bw'enguzi. Sudan, it is now 70 years. But some of the countries cannot even feed themselves even now. So, this is really what we come here to combat. When we come to Kyankwanzi, we are coming to combat that disorientation. Bannayuganda President abawabudde ku nsonga y'ebyobufuzi ebyokukonjera. Ssaabaminisita Robinah Nabbanja alazenga ku mulundi guno bwe balina ebintu eby'enjawulo bye bagenda okuteekako essira omuli eky'Abannayuganda bonna okuba nga bafuna kye bayingiza mu nsawo zaabwe okutondawo emirimu ssaako okutereeza ebyobulamu n'ebyenjigiriza. The leading government is integrity, discipline and results. Delivering Uganda to the upper middle income status directly aligns with Your Excellency's directive for this term. Nabbanja era ategeezezza nti baakwongera amaanyi mu kulondoola enkola za gavumenti n'okukakasa nga ebisuubizo bya gavumenti byonna bituukirira. Baminisita ab'enjawulo boogedde ku lusirika luno n'engeri gye lugenda okubayambamu. Lusirika wano ennaku 9 ku 10 naye tugenda kuba wano nga tuteesa engeri gye tugenda okulongoosa mu mpeereza okuweereza bannayuganda n'ensi yonna. Eyigiriza aba cabinet ministers, ministers abalondeddwa okubeera mu cabinet, okutuula mu cabinet, engeri gye balina okweyisaamu nga naddala bakola emirimu gyabwe naye nga bwe bakwatagana n'amatabi gali amalala agakola gavumenti. Ssebugenyi Joseph yakusakidde eggulire lino ku KTV amalindirire. Webali nnyo Ssebugenyi Joseph, ebyo nga tubimya amazzi ekitongole ekiramuzi kiraze nga bwe kyafuna emisango 118 egyekuusa ku byokulonda okuwedde nga kuno kuli